tugisabye emitwalo 10 olwa namba zetusuubira ennyingi just limit katono kuba abantu then shows endala zijja kubeera ku mitwalo 5 ennaku eza bulijjo kuba ku ssaawa emyakawungezi. Yes. Nga nesingi tuli wano twogise press day ejje tugibriefinge ku biki bye tugenda okukola ku lunaku oba ku theatre experience yaffe egenda okubeera ku Christmas National Theatre. So we are here to brief the press and to press yetuyambako kubanga they have new faces and with cameras ate abantu baffe abamu babeera nervous ku stage mukuzanya, so it's part of the preparation babeera because gyekijja okubeerawo walimu excitement there, so kati tuleetako excitement kati katono ne bagifeelinga bo nga abantu baleme kubeera panic ennyo fenna nekituyamba. We do publicity and then tugumya abazanyi baffe okusobola okuwa ekintu ekiteekeddwa okulagwa abantu baffe nga batwesunze. Omanyikiddwa nnyo ng'omuntu nga director wa firimu, director mu ebintu erinnya ly'amaanyi bwe tuba twogera ku John Segawa, naye abazanyi abasinga bali so depressed, abasinga n'obbivaamu babivaamu. Buzibu buvaawo eyo munda kuba with your experience you can tell us the reality. Obuzibu buli bwa ssente, naye tekyendowooza ensi yonna terina ssente. Bwe tunaagamba trade yaffe tugitwalire ku kigambo ekitibwa ssente tuba wantu wakyamu, era abo abayogera ebyo bagambe nti bali mu kyenfo kikyamu. We come in here with passion yetuleeta, like a hobby, like you love something to do. Okitegeera Kafeero yayimba n'agamba nti ye endongo ye yakubanga eno nyumiranga ye personal, abaaliwo ne banyumira, they listen to what he was singing, bawulira byayimba ne banyumira ne batandika okunoonayo akasente okumuwa, so ne gufuuka omulimu. Kye tulina okukola gwe kola ebinyumira abantu, gwe weezimbe mu kifaananyi ekyo ekya theatre, weezimbe mu kifaananyi ekyo ekya art, ng'oli kapenta bwe yeezimba mu kifaananyi kye eky'okubajja entebe, ng'oli bwe yeesimba mu kifaananyi kye eky'okusiba tiles, ng'oli bwe yeesiba mu kifaananyi kye nga kati gwe oli ku TV producer. Okitegeera? So that's the call. Gwe weeyingizeemu, gwe fuuka omulimu. Omulimu gwe ogutunze otyo ogutwale ku katale akaliwo. This is free market. Bwe tutayige kumanya nti eno free market twetunze tutya, ekyo ekirowoozo nti theatre zimanya biki na biki, everybody is suffering. So abevuma theatre bali mulongo bali mu batufiire batwerimbiseemu bwerimbisi nga lwaki bagyevume bakoze eki? Bagibiire bagende bakole ebirala baleme kwevuma kibatategedde kubanga bakingiramu tebakimanyi. Bo bakiraba nti be John bagendayo ne bafuna amannya naye nga okugwa mu bisooto tebakyagala. Like wali olabyeyo omusajja asobola empuuta azitema n'asiika wali sigira beera ne awunya empuuta ye nabiki naki n'asomesezaamu abaana mu bugubi obulimu. Naffe tukolere mu bugubi obulimu tujja kuwangula ekitundu kye tusobola okuwangula. Bwe tuba twogera ku theatres tudde mu Uganda zaddiriramuko. Yes, zaddirira because competition ya entertainment yagazibwa. Ffe bwe twakolera theatre nga waliwo theatre kumbi 3-4 nti buli district gy'ogendamu wa buli town nga waliyo theatre. Okitegeera naye kati oyina TV z'okukaziri mu Uganda nsuubira zisukka ne 25 mu Uganda. Tulina TV nga 3 kati a source of entertainment ate nga free of entertainment. Abantu tebalina ssente, amasimu gammwe free entertainment. Okitegeera kakati ffe tulina okweyubulirira mu mulembe omupya. Tugambe nti abantu tebasobola kujja mu theatre buli weekend, kati tubakoze tutya? Okitegeera si ffeka wembulira omuyimbi akyasobola okugenda okukola weekend ng'ayimba yekka okugyako emikolo. Entertainment industry yonna bwetyo bweri, so si ffeka. Twogere ku mizanyo gye wakwatamu nga Bungulu wa Bunguli, Bungulu wa Bungulu, Zansanze, comparing n'ejja tudde njawulo ki? Tetulina budde. Tetulina budde, mbadde nnyonnyola bano ababadde wano nga mbagamba okukola omuzannyo omulungi weetaaga list emyezi 2. Those are 8 weeks. Ate nga n'abazannyo balina, so si bano ababuukabuuka bamawulana era ali mu comedy store luli ali luddawa rehearsal muzikola kitundutundu. You don't get into the mood of a true rehearsal because you have to get into the mood of it. You don't have the numbers. So that's tobola bange ebintu bya kibokwe wali mind teziriiwo ali ku simu
ayagala kuteeka ku gundi ku status. You get, so there's no concentration at all when mulembe gwe tulimu. So we must adjust all our thinking, all our brains, all our effort on that kind of thinking, because tegenda kukyuka mu abaana ab'emitwe ebyolaba enviiri zammwe. That's the situation ye tulimu. We must adjust to them. Tubanoonya abo nga bwe bali, tukolere mu bunafu bwabwe, tuguse ensonga mpola mpola, kubanga bwe twakola ekyo we are going to be left out. Tibagizizza malega nedda nkuwaako Mawulana kubanga yandi okumpi be bavubuka b'omulembe guno, nti bw'otuuka eri mu wino mu katale era nabo gye bali abatalina budde, akwata kino akwata kiri akwata kiri, okitegedde. So nkuwa genero ya muvubuka so si Mawulana as a person. So olinganga agamba muno, time is the factor, the key factor. The generation we live in. We must adjust to the new generation. They don't have the time. There is TikTok all over. Gwe abantu bobagiriziza oti abave ku TikTok bajje mu theater balabe. Kintu kye tulina okukola, tuleme kwekubagiza, tuyingire buyingizi mu katali akaliwo. Omuzannyo bulungi mwalimu gukolera bbanga ki? Nkunyonyodde omulungi emyezi 3. Abaana ne beetendeka amazina ne babikoowa ne bagutegeera. Bw'amala okugutegeera n'agu-internalize nga ye n'agu appreciating ng'omuntu. Ne kati tuzannya, olaba ku firimu ze tulaba ku TV zonna, we are acting lines. Bampadde line tetulina budde, tudda kusinga eddako. Pa, no feeling at all. Tugende ewaddako. No feeling at all. Okitegedde. So you must, olina okwetalaize ng'ekifo n'okifuula ku takes time. Naye nga abawandiisi bo we bali, kubanga olinganga agamba muno generation eno eri ya papa ne baba abawandiisi mu eno generation we bali asobola wandiika ebintu bye mwawandiika. Abawandiisi mwe bali, but they are frustrated. Tosobola, nze ndi artist nsiga ebifaananyi. If you paint a picture n'osiga ekifaananyi, abantu ne batakiraba, olina kukwatira mulimu gamba ekifaananyi kyange. N'omuwandiisi bw'atyo bw'abeera teyagala awandiike ekintu kye kibeera appreciated. Omubuulire nti nsobi wano nakolamu ki, waliwo ki, addeko akole ekirala. They don't have the space, they don't have the market. Ekigera nange yandibadde ayagala omuleeta omuwandiisi, sente sizirina, kyovudde olaba nefuula a John of all trade. Nze muwandiisi, nze director, nze muzannyi, nze biki, because I don't have the resources. You get my point. Naye nga mwebali, it's just nti akatale kaabwe katali well defined. Nga entertainment industry yaffe yonna bwetali defined. But it is a process. It is a process. We believe that in 10 years we shall be better. If we don't start today, netusalkinga netwekubagiza, we shall not move. Let's realize our mistakes, we fight, and we push ourselves on. Otherwise, tetujja kufuna mmere ya leero. Wakolako n'onkulu Alex Mukulu. Yes. Tetumanyi oba okyakola naye. Waliwo kiripe eyalabika nga ugamba ye muntu atagambwako. Yes. Tunyonyole please Alex Mukulu. I personally do not want to discuss people. I don't, because mwasoma bagamba nti lazy minds discuss personalities. But let's discuss the bigger idea. Not personalities, that when we are before the abaana betukozesa, naffe tulina okwekondakitinga, okuwa ekitiibwa nabo batuwa ekitiibwa. Bwe tuleeta amalala ge tujja ewaka ne tugaleeta mu kasiti gye tukozesa, tuba tukoze ensobi. Okay? Tulina ekizibu ffe abayita badirectors, obulaba emizannyo gyaffe basinga teginyuma, tetugambwako. Bwe tutuuka wali ne mu direction nga twagala okutendeka omuntu omwekuba ettuufu, aba yagamba nze nazannya egindi n'enkola egindi. So we must humble ourselves ffe badirectors abali eri abakadde abayita ba agents. Gaapu eyo eriwo wakati, tugikendeezeeko, tumiitinge obuyaaye bw'abalenzi ab'ennaku zino, obulungi bw'abalenzi ab'ennaku zino, emirimu gy'abalenzi ab'ennaku zino, talent y'abannaku zino, and so many things ze tulina okukkaka naffe tubazuule. We must adjust kaspeeda kaffe tubameeting for the good of theatre. Awo nyine twogereko ku industry as a whole, kwa badde ogenda ku industry. Ki ekiremesezza industry naddala
entertainment first of all, then tukwateko ku sector yammwe eya theatre, eya movies. Kyekyorowooza mune ekibakuumidde emabega okubanga temu booming first of all ng'abayimbi, ne second okubanga mu sharinga ku national cake naddala ku ezo ssente eziri mu kubaweebwa nga support. Ekisookera ddala sente kyetwandiyise nga capitalization of our business. Tetulina gye tugenda kujja capital kukiteekamu. Kati olaba omuzannyo guno gwe tukola okulanga akalango ku TV bakusaba ssente empitirivu oteekeddwa nga oyinza kusobola okufuna publicity but we don't have that money. Okitegeera? So ekyo nakyo kizibu. My argument is always the same. Mbu tuleme ffe kwejjamu mu nsi gye bayita Uganda ne economic situation yayo. As other people struggle, naffe tu struggling. Oyogeddeko ku ky'abayimbi. Abayimbi, that's cheap. I mean, that's the easy form of entertainment. Nti gobeera omu n'ogenda mu studio n'osangayo producer omu ne mukola oluyimba lwo ne mutandika odumarketing. Okitegedde? Naye for theatre nina okuorganizinga abantu bangi okusobola okuggusa akagera. Olugero lwange lugenda mu ssaawa 2-3. Oli akola oluyimba lwa dakiika 3. You cannot compete. We just need to appreciate our zones. Nti audience tulina ogikkiriza ne appreciatinga zone yaffe. Ffe bwe tufuluma awo ne tugenda kulaga omuzannyo tugutandika ogusaba emitwalo 10. Ye zone gye tulimu. Tuyita abantu abo abajja mu zone eyakola ki era omuzannyo. Tukole ebintu ebiri memorable. Okitegedde? Mpa ekyokulabirako neŋŋamba nti omuntu asobola okusabira ewuwe. Prayer. Naye osalawo otya neŋŋamba nti leero ngendeko mu kyaki. Okitegeera experience gy'ogenda okufuna mu kyaki egye tuba tuluubirira. It's expensive okukikuliyetinga naye yebeere ultimate goal yaffe. Ti mu bunafu bwaffe tugambe nti tulina omumuli gwe tutunuulira wali naye tufube tuguguse tuleme kwetiigira. Uncle John, twogere ku misolo. Abantu bangi nnyo mu side yammwe bakaaba emisolo. I'll give case in point. Mukwano gwo Alex Muhangi, Salvador, bano bagezaako okudda ku side gye mwali naddala nga mwe batandika comedy ate ne theatre. Emisolo gino gi-affectinze gitya? Era is it okay government okuvayo nedda emisolo gye tukaabira gizedde. Bagaye tubadde tetukola ebbanga lyonna. Lwaki tufokasinze nnyo ku Muhangi? Tumunyumyako abantu in bed with government. We don't discuss those people. Why never see them? They have not been part of us for long. Nenga they were promoting abantu are the part of you. For example, the Maulanas. Have they promoted them? Or they have used them? Go to Buliako in experience. Yeah? Baba wa stage. Never funa musenge. Abantu babategeera. Bali ne bafuna musenge. Nabo ne babasasula. Ne babasasula. Give Caesar what belongs to Caesar and give whatever you give. Fena tufuna mu government because abo gye bakolera, for example Erugogo, man, there's sewage, there's drainage. Who's going to clean everything? The taxes the government is tuyamba okora obuntu tosobola kola. People go to the toilets. Kukitegera ebisasiro tusula wabweru. No, that's not. Lwaki mu ba artist kusasula emisolo kuba tubali baddewo ebbanga lyonna nga tulina ekitabo kye batuwa ekya VAT nti oteekawo leero nfunye abantu 4. Okitegedde nti luli nafunye 5 ku Sande. Okitegeera kati wansi mu katabo ako n'ojjuzaamu ne bakubuuza nti gwe waspendinze ssente mmeka. Tulage receipts yawala gye wagenze. Kubanga n'abalala bw'ekitabo kigenda tubeere profession tuleme kudda mu bya kito nga bwe balina ebintu ebyo baagala okuyisaawo tetuba publicity ng'ate bakozesa mannya gaffe. Lwaki mu ba artist mulowooza muno you have to be exempted of literally everything? Lwaki tuteekeddwa okubeera exempted? Are we different from society? Ekyo kyekibuuzo kyolina okubabuuza ate temubakkiriza na kubyogera kubanga the moment you talk about it mbawa publicity bo banoonya talkability. Okitegeera kakati yaleese ebyo ebyemusolo gyo n'akola kyo nejjuza. You get free publicity nga tagigize. They're wasting our time. Let's not be gullible to such people. No, I don't want to be part of it. Akasente kano 13 billion, Uncle John. Akasente 13 billion. Go mukwadde bajja gamba government tebayamba, government supportize industry. Kana akasente kazze. Mukeetaaga temukeetaaga era kwe kaba kazze nga mukafunye kagenda bayamba oba nedda. Oba waliwo hidden agenda. Management of funds is welcome. Sente nungi zikirizibwa naye sente embi eziridate ziriko ebikyafu tezikirizibwa. Ze ziruwa? Zezo ze batuwa mbi ziriko ebikyafu. Zijja zitya?
zigenda kukola ki ebyo byonna tubitunuddemu okay oba zigenda kuba yellow brigade bye basalawo abantu baabwe you get bayawudde nnyo bantu nga bapromisinga sente tuleme kukozesebwa lwa sente bye balimba ani ekirala bagenda zibbira. There is a lot of corruption in government. Is 13 billion is not 13 billion. It can be like 2. We have been here mulabye abantu nga bagenda eggulu babawa sente enti bakola ebivulu ne bakola receipts zitaliiyo bye bagenda okubeeramu bye baliko bava mu mirimu gye bateekeddwa okukola ne baagala okufuuka babulooka okitegedde kati abo babulooka Kenzo bulooka mutabani wo bulooka w'amataka waki bulooka wa sente era zibeeramu mu nsawo ye bulooka nja kuwa tati nawe yakusuubiza nja zimusaba kifuba atansuubiza kubanga asonga nazo yalina yabulookinga by'abantu balala kubanga yasobola okuŋŋaanya yalina erinnya kuba balondayo ku banenenene abali abo basobola okukuŋŋaanya abantu gwe nga tonakuŋŋaanya ba theatre n'abazannyi nga nawe olina erinnya erinnya lyange ndiwanya ekitiibwa erinnya lyange ndiwanya ekitiibwa kubanga ndikoleredde ebbanga lingi saagala muntu alizanyirezanyiremu na bintu bya kitobwe ebityo Kenzo kyakola kiba kikyamu mugamba akikola nja musanga mugambi lwaki mugambira yita abantu linda katono yita abantu so kompitira abantu kasukampitira abantu ladies and gentlemen bannange mbegayiridde nnyo nawandiise ebbaluwa eyaba theatre fans abali mu Kampala ne Greater Kampala nti Christmas was a family deal mugifuule family day nga mutuwagira kubanga family zibadde zitidde ennaku zino going out mu bivulu olw'embeera eriyo nabiki nabiki but theatre is for family. Please come in tutandike nga 23 tuguwa amaanyi n'abagenyi baffe abakulu abazze through Sunday Christmas day yennyini tujje mangu tutegeke bulungi nnyo ne Boxing Day tuwe theatre ekintu kyebaludde nga balaba tuzeemu ekitiibwa kya theatre ali n'abantu bagendeeka nga batusiimye nti bannange akasente mwasabye katono senga mwasabye emitwalo 2 bwe baba nga banyumiddwa batufuweeyo n'otufuwayo oli abeeremu n'akakadde agajjoni omuzannyo mulungi genda nako okitegedde